eno kwa sidiki neti wajjutte babadde bagire tewakoze ki tewabo ate eri ewamudula gyabadde miranga myereere so zaba tuse saa 11 kitundu ewa acidic vocal waliyo ku ssuubi nti abantu bajja kujja VIP ey'obutebe yabadde already nga session esooka nga eri kumpi ku wabadde ey'obutebe bwa black n'obutebe bwa yellow nga yo already egenda kujjula nga n'eri abali mu bwayise nansana bali abakaawa mu kaleerwe nga nabo balaba nga vibe gyeri essanyu nga gyeriri abasoga bazze mu bungi omusoga yabadde erugogo wazze abantu nga yo mulabira ddala talinnyangako nadde emukono ninga Allah amuleese e Kampala ate ku cricket of oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda mikwano gyaffe ennaku z'omwezi nkimanyi zirimu 3 ne 2 mwatandise okuba nga mujjako amasimu abamu mwenyiizanyiiza tubakubira temukyayagala kukwata amasimu gaffe obusumu mwina bungi tukimanyi budde bwakuba nti emisaala gisasulwa nabwe kityo mujja kuddamu okwata essimu zaffe nga 9-10 naye naffe tetujja genda maaso nakubanga tuzikwata we muba temuzikutte budde buno temuzikwatiranga ddala tubamanyi be basasulira mu 3 ne 3 kambuze oba babasasula sente ezo ziba za kika n'ab'emikwano n'ab'enganda ziba zaki manyi ziba zaabo obeerayo gye bakolera bwe twazirunda gwe zofuna obawaako anti bo tebamanyize lwesasulwa naye bo nkakasa bukakasa kasita zituuka mu 3 oli mu kupulaningira sente z'abaana akawunti nga zimwe omanyi omuntu akolera omwezi olumi bw'alina akolera emitwalo 8 agenda otuuka ozifuna nga yeewolawola dda waliwo ab'amaduuka abamuwola shwadiru bagamba oyo nga 3 abalina okusasula era nga 3 bamumwenyeza era kizibu omuntu okolera emitwalo 8 n'agula ku lugoye olupya ffe tulina emirembe abeekozesa abantu abo baleke bawe ekitiibwa era mbakuutira abantu mmwe abakolera omusaala nti fuba nnyo okulaba nga osevinga kasente ate naawe obeera kwera nekiweekoleranga jayo capital kola ng'onoonya capital wabula bisigamba nti no guno omusaala gwenfuna ojja kubeera ku mulimu emyaka gyonna ojja tuuka okaddiwo olabe nga olabika bubi nga tebakyekwetagana ku mulimu bayinza n'okukugoba abasiddi omusunsuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli eno ye mba njogera ebyamakulu ng'onsitopinga nesiga tubadde twogera ku muntu yeyambudde wandigambe genda mu maaso anti abantu baba baagala obakolere awo ba oli mu kukolera abantu obadde okola bibyo eno gye tuliko emanyiddwa nga the weekend show olunaku olwaleero ndi ne mwami Bukenya mwami Obote talabise ndi ne mwami Bukenya olunaku olwaleero kyekibuga gy'okulabika Obote just afunyemukko obuzibuzibu ng'omuntu personal issues bwato n'agamba sijja kukola ki kubanga nsobola kukimeeka omukazi anyiisa engoye simanyi ajja kudda wano atabuke ow'omumira alinyeekandagu so tubeera buli lunaku olw'omukaaga saawa 10 ez'akawungeezi ne sande saawa zibeera 3 ez'okumakya ne tugenda maaso n'okuba nti tugamba ebigambo mu buufu obufaananako bwe butyo Bukenya Media kababuuzeeko eddakiika emu ebigambo tubigambe. Mbalamusiza mwenna abali ku weekend show amanya Bukenya Media. All right. Wetugenda mu nsonga ezigenze maaso kubanga zitambula mu week tugenda kutandikira kuzasembeddeyo ddala. Awo tunadde mabega mu week nga bweze etambula. Yes. Twabadde ne shows 2 olunaku lumu. Mudra edition. Thank you. Mudra live, Acidic Vocals live. Bintu byagenze maaso n'okubanga bitambula kyakitiibwa nnyo nti Bukenya yabaddeyo erugogo ensonga n'agenda maaso n'okubanga azeetegereza era byadde mu area y'emu okutwaliza awamu tebaba nga bulijjo pozi nyongera okutegeeza abantu nti olwaleero tugenda mu kamiliyoni old is gold legend in gold neza zo zaweddewo ate kyewusa n'olaba ekivulu ekyo tebakiranze nnyo nnyo nga wogamba andi kati abantu bakyuka oli kasakola press conference ne batandika okukkiriza abantu basasule ku mmomo ensasula y'abantu ku mmomo yeewo omuntu n'amaanyi olanga otya nti yongeramu amaanyi oba ne woobivaako kati emmeeza ziweddewo kati ate alangire ki ate sente ze zeeyongereko fa
namulabe ku muddwa nga abayayi bamugamba enkya tuli naawe ebyekyamubirekeeze naze ku sho ya mwana tusooke tufe ku kino ngalaga ati byawedde era abantu abagamba muno basasulira ku mulyango bandisigala kaweddemu wanza noba tewali tiketi bandisigala wabweru nti nja sasulira ku mulyango tiketi za momo abantu bazettanira nnyo kubanga kati ku momo osasula 15 yo nekwongerera kemeka 5 discount kati gwate ogambe nti no omuntu olinda omulyango ate kasasula 2 ate kiba kikuyambye nti osasula mu budde sente nozejjako bindi ebizibu ebigenda bigenda okujjanga gwe waterekayo bate omwana amize ekinusu omugawa naziwa kamiliyoni kati zekole ki so ebivulu byombeerayo era kulikirayo ddala mbeererayo ddala mu buli kivulu mu Uganda era olaba sibaddeyo manya ekyo kyaba upcoming sibeera mu upcoming naye omuyimbi waffe oli ow'amaanyi tewajja aliwa omutegedde tugende mu maaso nkuba akaama Andrew upcoming anabadde agabasaalo Siraji upcoming kale mu myaka mukulu niye kati abanga mwana wa boda noba ine envi mwana wa boda kati Salongo mu music upcoming tugende mu maaso mubayo natuuseyo ssaawa 11 nze nkeera kati ebivu wasookeddewa nayiseko ewa mudula saayingidde neningizayo neŋŋamba oba siwewo naye ng'avuuka wabalabye neŋŋamba oba siwewo nga ki ekigambisa nti siwewo nga ndaba abantu temuli nnyo nga amabanga nga mangi naye nga buli wotuuka oti bakwekengera bagamba era ozze kubega bannamawulire abamu nga tebabakkiriza naye ate obwadde budde bwa misana naye ngaera bakwekengera okufa olaba naye newabaddeyo ku bantu abatonotono era nayo batwekengedde Apitex yaze nagamba nese ozze kubega emugamba nzize kunyumirwa naye nga bino bina mba nzize bikola okunyumirwa n'okulaba byenanyumiza abantu so zaba tuuse saa 11:00 ewa acidic voko waliyo kusuubi nti abantu bajja kujja VIP n'ey'obutebe yabadde already nga session esooka nga eri kumpi wabadde ey'obutebe obwa black n'obutebe obwa yellow nga yo already egenda kujjula nga n'eri abali mu bwayiise nansana bali abakaawa mu kaleerwe nga nabo balaba nga vibe gyeri essanyu nga gyeriri abasoga bazze mu bungi omusoga yabadde erugogo ate ekyalemeseza abasoga okujja nti waliyo papa pate leero kyekyabalemeseza okuvaayo eri batalina bulungi sente nabaga katusigale naye nga bano abo omulimu ogwasiza baleeta kulambula Kampala wazze abantu ngaye omulabira ddala talinnyangako nadde emukono naye nga Allah amuleese e Kampala ate ku cricket of ng'atudde ali munda ng'omulabira nogamba ono Kampala tamumanyi guno omukisa gwafunye ng'ebidda bye twajjanga e Namugongo ffe tetwajjanga kulamaga twajjanga kulambula Kampala tugendeko e Kampala tulabe Kampala wafaanana watya naye ng'omulamu gukujja eri gwati gwakulamaga ng'era bakuba mbalamazi nomutambula bukubu naye nga nze ngenze kulaba Kampala ng'ebyo diri sibifaako kuba ofunye omwaganya bwekiri nejjo nalabye abantu ng'ennyambala nga teri ku standard bulungi ng'obolaba nga mulimu abanyumungufu mukko ng'omanya nti be basoga abali mu Kampala abavudde mu Owino n'agenda abavudde mu ofiisi n'ajja mu Kivuga kati ne beegattako abasoga abeeri kintabuli ab'Ebuyende abeeruka abeekaliro abeekamuli yiganga busoga omanye alina district nyingi ffe tuwulira busoga tulowooza jjinja ate kati bakugaye busoga that's a kingdom ati kati abamu mu bwongo balowooza nti baki ab'ejjinja bo ate balabufu naye kati waliwo abava Ebuyende waliwo abeekaliro waliwo ab'Ebuduude buduuda kyeri mbaale buduuda byembaale atandise nimba bulimbi baakyo kamuli nga tamanyi kigambo kya Luganda kyonna ate nga bo balowooza nti buli azze mu kivulu ekyo musoga nga kusanga nakubuuza ayi baba omanyi nogaba bannange olowooza nti wano tuli jjinja fere tuli basoga buli omu yabaddewo
kyabadde kya bannayuganda bonna ninga si bo balowooza nti ffenna tuli basoga ate abatunda ebyokunywa n'ebyokulya basanze obuzibu amannyo mu vip lwaki kubanga mu vip obedde abantu balowooza nti no bagenda biga babugabi ng'oli alowooza ate otegedde vip oyenda sente nolebya omuntu munagamba kati eno apo yameka olusoga bakyogera bati apo yameka simanyi kyekyo kyenyini olina mugamba 200 nagamba ayi baba nga olwategeeza ki nga sente zisusa obungi nga2,000 ng'ebintu byasobola wakiragulamu gana amandaazi 4 gananga ag'olwatikali walyanga limu nerigalawo bugazi limu nno mu kabi nga libudaabuda nagamba apo kengendo gayiramu engaya 2 kwate kumiza nga 2 ako mazzi meerere nagamba baba genda ja nga obeddanze mpa abantu obudde nze ebintu abantu bye babuusa amaaso nze mbiweera ddala obudde yakulabisiza abatunda ebyokunywa baadibye nabyo bambi tebanywedde abantu obedda basanyuka busanyusi ninga tebyanywa bonna bavudde jinja sente zazze ziri programmed nti ŋŋenda okuyingira 2,000 ate tiketi ezisinga bazibagulidde aba mp beeyo najja ne tiketi n'ateekamu za transport kuyingira costa olutuuka munda n'amanya nti no nja kunywayo amazzi gange kamu oba kasoda kamu si mazzi kasoda kiba kiwula afuna wali capati abadde bacapati mwebali ezo capati to zatambudde obeera oli oti olaba ogenda okulira kawo ka Rolex nga kawunya ogenda okukira bwoti ng'omusajja ali mujjira ajuvuuna ate Rolex bazisiikira wano ngeno gira bweti ng'ali wano ng'agikutte nengamba ffe twabalumbye erisho yabadde yaabwe tetulina bagambako kwada kweyagala abasoga abayimbi abazze baleka babadde nga 2 si wakana kubanga obwedde okuyimba ng'omuntu ayimbira sekendi za 3 waliwo nekidemu bambi ekyazze ojjukira abayimbi abasirikale 2 abazze nga bakomba kati obalaba abasirikale baadde tebannajja waliwo kidemu ekyasoose ate lumu yaluyimbye obadde ki kyazze kimaama nga kikubya obuntu kakoni nga yeesunze okuba abasoga bamuganyiza nekikyusa kitya akabina nekikakkiriza kyadde kidda ne balujjako ne bakuba olw'abasirikale kati kimaama nekibeerawo abantu ne bagamba gwe twagala naye abali abadijja babiwulira omusirikale najja nga takyasobola obeera era wenasoose okulaba omuyimbi okujja ku stage nga wakyaliwo omu nange namusaasidde ate muyimbi mulungi kati olabakati kyekyakoze kyagize nga kigenda nekiddawo nekikanyenyamu anti abantu bagamba mama twagala mubagambe mwagalani eri omusoga nga ate omusirikale ali mukujja koze ekikazi kyatubambi muyimbi oyo bamumanyi muyimbi wa musentro ekiwala kye kiina n'oluyimba kweruliko naye bamuganyiriza abasoga ate babimanyiza ewaabwe babasoga abayimbi batandise okuyimba ssaawa 8 paka ssaawa 3 nga basoga baganya okuggwayo nonstop ngaate teri yayimba ennyimba 3 katatenze yanewunyisiza ye yaledi mu amaanyi nyeyo kuba musajja weeyo naye yazze yakubyemu 1-2 nadduka nadema yayo agenda kukubira akaseera kanene nnyo batandise 8 okuyimba kinnazudde ku bayimbi b'ebusoga era ddala bayimbi b'ebusoga bo endowooza yaabwe tebeeranga kawo ne balowooza nino tugenda kuyimbira Uganda yonna bo obwongo bwabwe bubagamba nti gwe yimbira busoga kikumala nti ennyimba zonna ziri mu lusoga omuntu wa musoga avuddeyo mu bayimbi bonna abasoga teyavaayo na lusoga toyinza kwagala kuvaayo n'okuba luyimba mu lusoga gwe njagala mbulireyo omwe yali avuddeyo omuyimbi omusoga naye abayimbi abasoga by the way abasinga badde olusoga balukuba luvannyuma okumanyisa ensi John Black radio omugenzi yennyini General Megadi ne Menton Chrono naye Megadi alabika yakuba olusoga dde oluwerera ati oluvannyuma nani ono Nasidiki Vocals omulaba yasooka kuba zaawa Uganda olwo oluyimba lwe yabadde alonkinga olwandi musoga ate yalukuba luvannyuma
kati abasoga ekyo nga nomutegera bamutegeddeko wano balina omutegera wano abantu bakifunemu ekyokuyiga nti oba oli muyimbi kubanga nabawulidde abamu ngainfakiti bamanyi okuyimba bamanyi busoga erina talenti give abasoga basinga abanyankola okuyimba busoga waliyo abaana bayimba eyo amaloboozi bayimba studio zaabwe ezeyo nazo simbi okusinziira ku buntu atandika naye agenda okujja bwati ngaowulira endongo nnungi oluyimba nga lufulowinga bulungi nga luli mu lusoga ngaaluyimbidde beekaliro beeyiganga nalabe nono gayi ojo olabika omumanyi bamuta Roya Simba ezira yakuba oluyimba era baluyita ezira lwali lusazeeko ko nga ngate bamanyi abanene baayo ngera bamanyi omulangirira endulu nogamba kampulirize kubona gwe bakubidde endulu ogenda okuwuliranga amajaani ate gayimba olwosi ng'oyagala onyumire gutekamu akadodi afande yazze ow'amayinja ng'afukuta ekiwatu nalabye afande koza afande ng'afukuta ekiwatu afande atandise okuyimba ng'ali myaka nga 5 alaba atemwata kati naye afukaami ajja kusiba ate alina amayinja aga anti yadina amayinja afande ebintu ebimu olina obbireka nogamba nti okuyimba kati kankoleke oba nyina ennyimba kanziwa abalala ajja kusiba ate kati njogedde kiki bituli bukunywa babadde ku sho nani mwogeddeko sikati abadde ku sho nange emyaka gye lwaki ajja bwata neyefukula bwata ekiwatu n'anyoola n'atulaga akabina n'anyenya ebyo ebigambo bya Bukenya era nze mbyogera neggwa nseetinze afande aweza emyaka 5 alina ekitiibwa ky'amayinja aga kati ate yabadde azze yayimye ne kopolo talina weyayime naye olwereere ekuliwadde peesa ono atayina yasoose nawo oli najja ne bannange afande ate afande olowooza yayimbye y'okuyimba bwedde afukuta yobedde azze kuzina buzina naye ngaali myaka 5 ayina abaana ayinza okuba ayina n'abazzukulu bagambe ejjajja ali ku kyolo oba musoga naye ayinza okuba nga naye musoga nga yabadde azze kuwagira kumubeewaka oluyimba lwadde lwa busoga lwe wadde bazina aleka naye musoga bambi naye nga afande wanyumisizza bambi nati wanyumisizza emyaka egiyimba wagivaako nze ye pointi yange okuyimba wayimbe bulungi ozina bulungi naye wano emyaka wano gyayitako oba wali luddawa oba baali bakusiba yali aweereza ggwanga ate kati taweereza okuyimba ng'owezezza 5 ku 3 wali luddawa obadde mu kkomera oba obadde okyali mu bazadde nga baggaana okuyimba okoze omulimu ogulina okukolebwa abavubuka abantu webatuuka mu myaka egyo musiki bali mu muvi bakamiliyoni babebekulu ate gwe oyingira muyingire ate ng'ozera sitayiro yakuzina oyina abazzukulu oli ono kati bebekulu ne bwazina bagamba ogwo omulimu gwe era gwe gumutuusizza wano n'abaana bagamba kuva tata muyimbi kibijigiri agamba kuva dda jjajja muyimbi nze ise batta naye kakati gwe ssebo obadde nga luddawa nga twandigambye buno abaserikale tebabakkiriza kuyimba wabadde mu yunifoomu bulungi ng'olina n'amayinja aga n'olyoka onyenya ekiwato etugamba banna adde bamusiba omumwa gwali abadde nga tasobola kutegeera kati kwogera nga kati yamaze n'agenda wa passa n'amuteekako engalo kati ayogera n'agamba ennyimba ze nayiya ng'edda nga soogera naye ndooza yeshe ekyasinza obaako abayimbi abangi baapukamingi abayimbi babadde baapukamingi saawa 3 nga abasoga bakyabatabikamu nakyo ekyabadde mu baaka stage eyo ate basasudde nga n'okusasula wanga tebabamanyi ai baba nze ndi muyimbi tidi kumana n'asasula n'agenda nga bafa ekintu kimu kuyimbirako Kampala naye n'ennyambala yaabwe nayo mbi ennyambala y'abayimbi b'ejjinja welusanga oli ate ng'ayambadde nga tekuliko ayambadde t-shirt nga tekuliko kifaananyi kya muyimbi weebwe nga bajula kuteekako bifaananyi byaba aliyerisikiri emabega mu mugongo nga bo baligamba nti religion yaabwe bali basoga edo nsi ndala ennyambala yabadde ebuzeemu nnyo ng'ate beetegekedde omukolo guno nga buli omu agamba nzijja mulimu abadde abagamba nti ngenda kukuba e Kampala njikube njogolozi najja nga byayimba tebikwatagana nga ne biti tagigenderako ate obwedda seba abantu baboola
mulimu kyewe bwedde abajja ne babatunuulira bati ng'ayimba lusoga naye nga tebaagala kumanya ne wabaawo oli gwe bagamba nti aye baba tuleeta omwembe gwe bayita tone enduulu neevuga neŋamba ne byembaddeko nembivaako tone enduulu eno ebadde y'amaanyi tonalaka musajja njasabegwe era ogenda okuwulira nga era mmeketemukko olwo yayimbyawo emisana nga mmeketemu abayimbi b'ebusoga bemmanyiiko ab'amaanyi abali waliyo roho yasimba waliwo gwe bayita landisoja waliwo ne kaddemu akalala waka princessani waliwo kaddemu ne kakuba abo bano balaba kati olaba ne wojeno kamiiri n'otabagattako kiwewuka nnyo bawulya vibe nga abaabwe kwebali ate balina support one love bagiina yaddala era obwedde balaba nga bakitulira then akaseera ne katuuka Acidic Vocals najja ku stage Acidic Vocals nga tonaba kujja bingi ebyabaddewo lwaki opapa ndi mukakamu yalla Fresh Kid yabaddewo Fresh Kid nakuba oluyimba lwe lumu n'ekitundu yazze n'eggaali ya muntu omu nga lwamuggalaze yajja ku stage nga naye mwana muto obaakoppa byoli omuvubuka waliwo era akaana akata akalala akayimbi akabadde ba bodyguard kati ono yazze nga bodyguard nga kajja katambula kati Fresh Kid yatandika okuyimba ate Fresh Kid yatandise okuyimba ate bodyguard natandika okuzina bamukutanaweya omuziki gwamulinyidde neŋŋamba ate ono yazze nga aggala omuyimbi ate atandika ati okufuuka queen dance oba king dance bannange ninga Fresh Kid bambi akuze musajja mukulu kawanvuyidde ddala ye kati tali myaka nga 12 kati era kali kalinga mu 13 akuze automatically naye nga byonna we byatambudde bwangambye eno wansi ki ekyabaddeko eno mu audience we wabadde audience kyenasinza okunyumirwayo nga wabaddewo omuwala yazze munanga akawala nga kalina enviiri zino zitalimu wadde ovacado ezitali nkolere enviiri zedda nga sente zikubula nga wotateekamu ovacado batekamu ovacado n'ebizigozigo ovacado gwe tulira ku mmere oluusi ne bazookya naye nga zino zimyuse n'okumyuka ng'azisibya asiddemu akantu ati eno zijagala yazze n'omuvubuka najja n'amunkwasa ŋŋamba ati kolagana n'ono manager ono manager yakola ku nsonga z'oyagala ankwasa omuwala ng'okola ku nsonga ki gati nange sinaba zitegeera niŋŋamba katonda ng'aleesi ne bwedde nayo nanoonyeza dde ekkubo ne limbula ensonga wanoonyeza dda z'okolako bwedda buli gwenkwana gwe ŋŋamba nti wakiri kita niŋŋamba oli waawa nti nvudde gundi lukka neŋŋamba ye kale bba kinaalabagana nze njagala be Kampala naye nga bwedda buli gwe ŋŋamba nti waakiki ekiri nti ndiweekamuli neŋŋamba genda neŋŋamba kale ate nfunye ono nga waawano bamundeetedde wa Luganda nagamba nange nno nzize nayadde njagala kuyimba ibayimbirawo abagenda okuyimba nemugamba ate oba oyagala kuyimba tolina kujja eno genda backstage olina kuyita booti noddayo kubanga twadde mu byayo weetooloola eri backstage oyingira eri ogenda okola ki oyimbe nze mbivuddeko kanneebeerera eno naye nga manyi nti gwenjogera naye ategeera nga manyi oba njogera na muntu ategeera awe kubanga nakalabye nga mu face wano nga kawala kato kalungi kati ate obwongo nembukajjako nembuteeka ku stage kati nekalaba nga nze ndi kibwa kati nekavaawo wano nekaddanga wali nyina okwetegereza obedda gwenjogera naye ng'ali mu mpale ya munda yokka nakaleega n'obutiiti n'obugatto bu open niŋŋamba katonda wange yono gwe kati yakusemberedde andi bamundeetedde ne tunyumya abeera awo nga tunamutunulako nga sinaba kwetegereza muntu gwendi naye agenda okudda wali abantu ngenda okulaba abantu bamukubira enduulu neŋŋamba kantunuleyokko nga gwe mbadde naye wano alya ngayambadde empale ey'omunda yokka ng'ate erimu ebitulituli eya damage nga mpale nnika ng'ate damage ng'obutiiti nga buwerako
n'akaleega nga yawuliza kale akayimba k'obutiiti n'akaleega ne sando omuwala neŋŋamba katonda wange kati baba nga bankubye ebifaananyi nga ndi noono ngenda bite byantya nti nabadde gwe naleese kati n'atandika okuzina essimu tezimuta yeyakubyenomuvuka gwe yakubya kiisi ate omwana nga simula esegezeyo gwe yagisubiddwa era nibuza katonda bwatyo bwe yageze ate omwana nga simulalu nga mulamu nga tanywedde kubanga mukwogera nange yabadde nti alina kyawunya nti oba njagoba mwenge kati waliwo akawala akalala akazze nga abantu bamwekuŋŋaniddeko bamukwata videos ku tiktok omuwala ne mugamba nti olaba munnamu wayambale n'agamba munnange oyo omuwala yazze ali mu sikaati naye tetumanyi wajagitadde yazze ali mu sikaati obadde azina eyo ebwayise ngali mu bebwayise ngali mu kasikaati kampi yakejjeemu oba jasi omuziki gwamulinnye yakejjeemu omuziki gwamulinnye sikaati nekka pannange nawulidde nga nnyumiddwa ng'essanyu lyempulira sirirabanga ebya stage ne tubivaako ntandika kulaba muwala ono nga kamera ezimuliko ziriko 30 n'azina oli mu kuzina nga mmo yazinye n'ajjayo ebbeere erisooka abiri tagajjaayo n'alizaayo n'ajjayo eryoku alinga nze bwe nalinga nnyonka emma nnyonka omukazi ebbeere nga mwagadde bwe mba nnyonka lino liri nga ndikwatako mulina tutabiramu ng'embuzi ntienti omwana najjayo ebbeere n'alizaayo najjayo eryokubi empale buli wazina ati nga esonseka mu luki mu lukindo lwabwe luno ng'ate agisikka buli ssaawa nemabega mu lwatika kino nakyo baze kyakulira wajjajja waakyo nakyo pozi njogera nakiki kino nga bwagisikambulayo buli ssaawa empale nga ye musumbu kati kyakoze kikino nyumiza gwe kyakoze kikino kati empale nga bwagijja buli ssaawa agikola ki agijja kyakoze n'agisonsekerayo eddola bwati wanoona ne wasigala nga waki wano nga nnyama ne wano nga nnyama n'agisonsekera ddala nebanga gisitwingi neyingirira ddala munda eri n'alyoka azina ng'ate bwakutama mu kamera ati yamaliriza tekimumaliriza nono n'akolawoko bwati kati awo yakoze awe neŋŋamba ate ng'abikola atunudde eri neŋŋamba ate nga nkoze bubi neŋŋamba oba nnyimuke neŋŋamba naye ate siiswale mukko naye wenyimuka siiswale mukko nti ngenze kulingizaaki neŋŋumira wengi kati munnange abantu ba VIP wano yabadde mu lukuubo lwa VIP ne ordinary nga wali bannamawulire bali bonna bonna ne bavaayo bajje beerolere kati ab'amataala nga be bandi emabega bano b'amataala biki kamera biki eya control ne bajjawo ettaala yawo ne bagizikiza nga baagala abantu baveewo bakamera mani baveewo wakamera baleete bless kitaala ne bakimukubamu naye ng'omuwala azina wali content nga nabayo ebyeri tebabyagala paka abaserikale bazze ne bamufulumya tetumanyi oba bamututtewa ate bafulumiza nga akyankalanyizaawo ali bwerera yambadde alina gwe yabadde akubye nga talina gwe akubye naye ennyambala yadazina mazina ge nange nabadde njagala era nze nawulidde bubi neŋŋamba abaserikale kati akoze eki what has she done nga kiri ekisoose kimala munnange ne banfulumiza omuwala we baki kibi nnyo nawulidde bubi vibe yabadde ekutte ng'omuwala azina ninga buli muntu yeewuunya ono waawa avuddewa atalina nsonyi nga tatamidde sigamba nti mulalu nikyenazudde nti alabika muzinyi wa kimansula ebintu byadde yeekola n'ensonyi ez'atalina alabika wali okibaddemu akola ku best kimansula nase kati yayinza okukola n'otuka myaka gino nga tolaba nga ku kimansula oba otegeera era oba tokiraba nga ojja kukola ensobi mu bufumbo ojja kuggwamu eni n'ololobale omuntu ene naategeera olina okugendako mu bintu ebyo byonna n'obimanya niwankuba leeta yonoonekedde eyo n'obimanya omuntu ena ategeera olina okukerako ku makya n'ogulako ku mukazi omuntu ena naategeera olina okuba nga omukazi womanyi ti nono omukazi wange sasa naagenda kitegeeza niwakera ku makya n'agenda toyinza kweyuba mu muguwa nibino byogamba omukazi wange oyo
mukazi wange oli tussa kimu nga nkuyege omugagga ava eri n'abaawukanya bino bye mugamba muno okufa kwe kuli twawukanya wa n'obwavu bubaawukanya ng'omugaggaze kati mulimu ebintu ng'olina experience eyo giyitamu ogifunako okubeera successful kati kimansulu nakirabako ate nabikunyumizaako ekyamanda eri gye bamuyira olujjolo ne bamuluma wano nabikunyumiza twalitulaba wanyumiza kinyirabira mangu balyoke bantwale nga kagudde nti mbeera ndanga so ebyo byonna byabadde ku show ya Siddick vocals sound yabadde very very clear pose microphone zokka zabaddeko wansi ninga kikwatagana ne sound nga omuyimbi ne waba tamanyi kuyimba owulira ddala oluyimba nga lunyuma era oluyimba olutanyumya oluba telunyumirako ddala luba lufu nnyo kubanga sound yabadde very 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 clear era nebaza Fenon nti Fenon kituufu ayinza okuba nga yesinga sound mu Uganda nga sinabagenda ku muyimbi nebaza omuntu gwe bayita Abitex Abitex ng'omutegesi naye musajja mugezi nnyo era neewuunya bamudula okuteeka ekivulu ku Abitex abantu abo bamudula simanya ni yategese mudula mulimu bapromota abo bakyakayiga bakozesa abayimbi ensobi nawulira nti Abitex yaliyo nasindikivo nawe noteekako ekivulu so Abitex yabadde organized nnyo buli kintu kyonna kyakikoze nga kiri standard security yabadde nnyingi kubanga twandigambye nti abayaya abavudde eri nga bo tebafunye bantu kabayinza okujja ne batubba nga security eri ebika byonna abantu banyumiddwa naye mu byonna eno message egenda eri bapromota n'abayimbi nti eno kwa Siddick naye tewajjudde babadde bangi naye tewakoze ki ate eri ewamudula gyabadde miranga myereere si kye twagala okwogera tugambe abantu tino mudula yalose n'atafuna bantu kubanga nze bonna nabadde nkola ki naye yafunye ku bantu abaze ssaawa 5 ate babasinga babwereere ffenna tubifiirwe ababa babwereere ffenna tubifiirwe omuntu afunye abantu abasasula bajja 12 emu ssaawa emu paka ku 2 biba basasula kasitole abasaawa 3 nga batandise okuyingirira okumu okumu omanya nti babegayirira ku mulyango tewali buzibu waliwo omugagga asasudde tikati gamba nenga abamu bakwagala oyingire bazikugireko munda anti abayo bengume kusitisa nakujjako byakujja mugeno mazanga ezasho muzifunyi obadde ogaba abayimbi ne bapromota mwegendereze nnyo mubalenga nnyo bizinesi bannayuganda abasasula omutwalo ogumu n'ebiri bebamu ate percentage y'abannayuganda abakyakazi abagenda mu bivvulu si amaanyi nnyo ntono okusinziira ku sente zaabula ne school fees eziri okumpi okukola ki okuddayo gwe n'owulira nti oli ategese ekivvulu ate naawe n'osigala ng'ogamba nja kiteekayo kitegeeza wanyoomya ono kumulaga kulya kati Siddick yasooka kati mudula ne promota we nabo ne baagala okukola ki okugatta ne banyooma ono nti wa muyimbi wa kyalo wa Busoga alina ennyimba nnya kubanga Siddick taweza nnyimba 10 alina ennyimba nnya oyo naye nga yegeraganya nange manya babimbi babeereeyo ne beewaga omuyimbi ayimba oluyimba nga terunyuma n'alukugabira nakubye engoma n'alukugabira n'ogamba buli akyangabidde banna kiki kino nogaye n'engoma kikagaye beebakubye kati mwanyoomye omwana oyo Omusoga Siddick Vocal niyo omwana yabalazeeko mwenna temwajjuza naye abantu ababadde wa Siddick bakubisaamu eri emirundi egiwera 4 ekyo kyo kimanyi bakubisaamu abadde wa Mudula yes emirundi 4 Mudula yabadde na kwota yaabo mu butuufu bwakyo ninga Mudula muyimbi mulungi gwe mulundi gwabwe ogusoose bombi okukola sponsor ze show zaabwe ezisookedde ddala lwaki okola show yesoose ebyafaayo byo n'ogikakatikako nga kuliko omuntu aliko funayo olunaku ennaku tezigenda kuggwayo funa olunaku ng'oli wekka nga togaseeko omuntu wakiri ogateeko omuntu ng'owulidde nti agikoze entebe gw'ogiteeka e Kampala niyo oli ali Lugogo wano supermarket yebaawula anti bonna bali mu Lugogo supermarket yebaawula gwe noloza nti ojja kufuna era n'owandigambe nti Mudula leero ofunyeyo abantu nga 15,000 era n'olinga afuna nga 6
kitegeeza nti Muba obaoli mubaawuddemu. muba mubagabanye owandikikoze ng'oli wekka wandifunye omutwalo wandifunye omutwalo nomanya nti shoyo gyosoose okukola olina kyofunyemu naye kati muddula essazi nali mumabanja alina wadde ate kati ziri luddawa oziye nga ye naye kati omutegesi essaawa zino amabanja gaalimu newoyasama ogalengera ni abitex teyafunye ngate abantu babadde bangi okusinziira ku bintu byeyataddeyo yataddemu kingi nnyo eyo fenon gye eyo ebintu ebya fenon byonna biri standard security kutegeka vip okulanga tukiri abadde ku pressure nga competition we kiregezo okulanga kwa maanyi buli wamu ejinja obulanga obugenze ejinja maradio gejinja ne tv zejinja tobala nebizindalo zi drive zejinja tobala kitegeza ataddemu nnyo ate abantu beyandifunye mudula naye abakoze eki jukira mudula nnyo ye mudula ali nnyo ku baana bano abato ab'essomero be bamutegeera era babaddeyo buwala buto bwereere era abafunye essanyu ku kulonda ekkubo baalifunye wa mudula eno wabaddeyo bazeeyi ng'osanga omuntu myaka nkaaga nga talabangako Kampala nga azze ku kivulo kya Musoga bonna nabalabye so kati mmwe mwekubisa mwekka izo competition zaalingawo dda babebekulu ne Bobi Wine nga bo bamaanyi teekawo ngiteekewo nga bo bamaanyi batoopu ye mwe muli bawansi mumune mulinga abatandika gwe ekivulu kyekisoose n'oli kyekisoose bakimukompitinga so mweberere baba baliramu bubi ba promoter tugambe promoter n'omuyimbi bonna babaga bonna basobya banga promoter bakugamba nti no tuteke ku luno lunaku nawe osobola okugamba nti waliyo omusajja wange oli agenda tuteke ku lulala kuba enteseganya yasooka yesu toyinza munenya nga asiri kubanga yasooka olunaku ye yalulaba n'alangirirako nti olunaku bwe luti the cricket of n'osalawo n'oteeka ebusukka kkubo obwedde abannamawulire bagenda eri bakomawe naye nga bwogenda eri nga bakumanyi nga bagobayo musoga yagambye sijja tawaana nabadde nalani kuluzi nagamba sijja tawaana naye musoga nga alina obeere wa musoga bunne wangamba bwe bandaba eri bankubira ekiboka kasigala eno nakubanga amasimu kiri kitya akati kiri kyati eno miranga myeriire kigozi essaawa yonna nga miranga myereere ninga lwaki nefe bannamawulire kati nange nabadde era nyumirwa music wa Mudula in fact Mudula ayimba okusinga Asidi ekyo kankyogerere wano Mudula ye muntu ayimbidde emyaka egiwera 6 nga buli mwaka aleeta hit ayina zikolaba ennungi niye abantu bagenzewo ogamba nti Mudula ayimba okusinga Asidi kirina science mungi nnyo kunnyonnyola omuntu ategeera yenna abakitegeera nti Mudula si kuno si bya ddoboozi kubanga nnyimba yaabwe sitayiro yaabwe yanjawulo ono wabyala ava oli wa danso kati Mudula ayina audience okusinga eyani ekyo kituufu ekya audience ne mu baana b'amasomero n'okulwa mu field n'okumanyikibwa aludde nawo akabanga n'okumanyikibwa tosobola mugata kwa Asidiki kituufu ekyo naye Asidiki yasinze eki olw'ensonga ye yasooka kati kasympathy ako kajja oli ayikiriza ono okategedda kubanga Mudula nange nandyagadde okubeerako ku shoyi nisaasobodde neŋŋamba kambeere eno wamusoga munne ate nga ne vibe yeeri kubanga oba ova e Kampala gy'osooka kati kizibu nnyo okuyitawo ate ogenda eri owulya sawundi eri wano akacyankana bawala bayingira biki ate gwogambe nti ateze ŋŋenda eri era erisatawanazze mmanyi nyina ogendayo mu byombi ebyo biri nyingira eri nenakomye eno eri saagi nga vibe olaba wano eri bulala nnyo kati bangi nnyo ababadde nganze nga bazze genda mu kiri waliwo ne gwe nnalabye yabadde vuka mwerabidde erinnya yali ayambadde t-shirt ya Lenski zaate essaawa nga 3 ng'avudde mu kya Mudula nga ndaze ne VIP ya Mudula ng'agirina ye naye najja ate n'asasula ekyani ekyasidiki n'agamba eri terikiriyo nange kambereko ku vibe wange ngunywe gunninyi n'agamba yino gundi abwe era mumuwagidde muwadde 5 tamanja nvuddeyo saawa mmeka 3 kati Mudula bajjudde ku 5 kati nga bamugamba nti mugenda mubanja simyo obadde omubanja ogenda mubanja kati essaawa zino mumukubira kazimu akuwe ku stage tatawaana nalabeko ku stage awo gundi Asidiki ng'alinye stage nze nganze byamulemye kale
ekirungi kati byaganye toninze kwogera obudde alinga ayogera obwogezi nze wendaba Acidic bw'alinnya bw'ati entrance ye bw'ati nga ayingidde bw'ati kozi yatuuse ne bazikiza ne bakola ki amataala ne gaaka nga waali ku muzindaalo nze mu maaso ge nalabye okutya ngomanyi kyagenda obbakola no nga gayalabika atidde oba kale ekyo kisuubira nti kyo yeesooka but wabadde ng'omutunuulira bw'ati yabadde n'okutya kungi nga tannaba kubaako kyakola kikyayogera but bw'asumulula eddoboozi bw'ati okutya kuli ng'okuwulirirawo ne mu ddoboozi lyennyini ng'okuwulirirawo cause eddoboozi lya Acidic lye tumanyi ffe nze mpomerwa nnyo music we but olire recording eryonyumirwa but nerya live lyaganye ayiri nambiri wali omuwuliddeko ayiri nabiru takyuka anti kyekyo kyetegeeza anti kyekyakadde okutegeeza nti tokireeta nyombo olya studio simabiki abasajja kibafana wali okisazeeko ku live osege njagala kukubira kifaananyi nti kali mulimu abakyuka n'abatakyuka anti olwo n'omuwala obamuyitaani yaze n'ayimba nga tebikwataganirako ddala nebyowulira okitegeera kati Acidic omulaba waalinnya bwati ku stage bw'abikula bw'ati akamu eddoboozi lye lyadde liwulikikamu okutya kungi ate n'awogganirawo yatandise nakuwoggana kozi yatandise naluyimba lwa Ndi Musoga but omuna yatandise nakubanga awoggana buwogganyi bw'ate eddoboozi naluwanika era bwe yaliwanise yatadde nnyo obwongo mu kwambala nakutte ku mutwe ne ŋŋamba Acidic onkoze eki kino era yatadde amaanyi mu kwambala mukwambala yakutaddemu nnyo obudde kuba nze kyenadde nsuubira si kyennafunyekuyimba ne kugaana naye nga byonna bibeerawo oluusi live tewamanyira kuyimba live ate tamanyidde oba rehaso akoze nnyingi koze eddoboozi walibadde oliwulira nga liringa eri ate rehaso akoze nnyingi omuntu ataweza nnyimba 10 ate rehaso nnyingi za Bawizo yakola ennyimba kumpi 7 zonna aye n'agattako n'olunaku lwagenda okuyimba n'akerera mu walagi bbiya era n'akulaga nti ayimba naye nekiwizo kino kiyimba zitabagamba oyo muyimbi ajiwa ekikyali kyakubanga kyakubira ddala niyo nalina ennyimba 7 nezimulema okukola lihasa entuufu kutya ate jjukira takola na lihasa entuufu niwabaaze emubivulu ye yeefula nti kati alina nnyo abakazi abalina bibakyawe edda audience y'abakazi abo abalina ennaku bannakiyombekedde abo olutandika okuyimba bo nga babiyimba nga kayimirira kati asiriddamu okwagala bo ne babiyimba ennaku nekyemwagalako bambi Acidic gaya ali hambo nnyo talina buzibu nebyaganye ebyamulemye talina ye buzibu ate tugambe ti alina obuzibu nebyalo ebyamulemye performance abadde mbi n'aleeta bazadde be mama ne taata n'aleeta n'ab'eŋŋanda bonna n'abamalayo waliwo basimesisita bo ow'egindi kuliko kojjaawe yamukuza bonna ne bajja teboogere mama ne taata bamala bali abalala bamwerekere banjule bwanjuzi ggwe nga ggwe engeri gyalina ennyimba entono ng'alina okutwaliriza obudde kati ono kojja wange yakulira buyende naye kajja ababuuzeeko kojja ayogera ne kojja naye yagera mwebale kwida kino kyetuli okubona tetukibonangaku tubeebaza olw'okutulaga omukwano omwindi eino aye baba mwebale okwagala omuntu waimwe ono waimwe temumwerabiranga tebirina makulu tebirina mama ayogereko ne taata tedakiika emwemu omwana ono bayimbireyo kayimba baziniremu ku bantu beebaze ku bantu nesikusikojja wewe buyende simisisitawo ono mwana wa gundi ne sisita ne n'azimba ndi mugayida woino omwimbi wammwe tubeebaza ino ate teboogera kumukumu ayogera tubeebaza ino ate oba oyogera omanya nti no audience gyenjogereramu ebigambo bino oba sinsanyu notamirawamu batamidde bayinza bakuba obucupa mmwe
ne mutwala obudde mweyanjula ekyo tekyansanyusiza nga nzoomu kale kati we tuba tuvudde wa Sidiki ne tusalako ne tudde wa Mudra anti byebulwa tewaliyo ekiri anti wabaddeko ennyambala abayimbi bazze ennyambala ya Mudra wagirabye infact Mudra wasinze okuba abayimbi ba standard ate abayimbi bannanga abantu abannayuganda abantu bakubira Mudra drop nga ne principal mwomutwalidde ate principal kyamuliddemu gwe nga principal ng'oli munnabyabufuzi agala Ntebe olina okuba nyuto obadde olina okukola nga bw'obadde okola emabega n'ogamba nti nno n'otekayo akamudura n'okubira naani n'asidikidde naye gundi we yajja yakuba Ozambe we yajja wa Bobi Wine yabiranga byonna ebivulu Bobi Wine waawo Ozambe microphone Ozambe yabagamba Mudra sasigamba Ozambe ngamba Bobi Wine kitegeeza naawe wawunga olina akatuli sinaba kwogerako ku linnya Ozambe ndi ku Bobi Wine munnabyabufuzi politician ayagala entebe y'eggwanga tasobola kuwa Mudra drop Ozambe gundi notagimuwa asidiki ng'omugezi bonna balange nga bwe yalanga Palaso n'alya ne Sikiri omugezi bonna bonna basuulewo osanga Sidiki teyamutuukirira kyonna ng'oli mukulembeze Bobi Wine essaawa yakakati abantu wasinga okubeera n'obuwagizi mu Eastern abusinga ne mu Central mu Eastern bamwagala ebyaddala kati wogamba mbuno owagira abantu bagende ewa Mudra owa Sidiki n'otakyogerako bali oba obanyiiza ng'omugezi ono politics bwongo politics kubba kuzanyira ku bantu bwongo ng'oyisawo kyoyagala bombi balange kubanga ono avudde Busoga obeetaaga bw'owagira Mudra yeka kitegeeza oli tomuwagidde obanga okiwunzise gwokiwunzikidde wa mu Central talina kyagenda kugatta niyo oli aba support oba ogifuna kuva mu baki era Bobi Wine wasodde ekyokubiri n'amasanyalaze gogaba tigakyaliyo ate kati ekyo kiyiga amasanyalaze go gati gasola ge masanyalaze gano agaloola omuntu ng'alinga aloola agenda okwebaka ati amasanyalaze tegali kiriya wakati amasanyalaze wagamuwadde agenda ogassaako nga gasola naye yakubye Mudra nkugamba emirundi emeka nti ku ssaawa 3 wabadde weere anti nefe ku maaso gaffe oluvannyuma ekintu bantu ki b'omanyi abakyakala essaawa 5 ne basasula baba babwereere be babadde ewankulukuku ffenna tubifiirwe engombo togimanyi tuswala Saalongo Siraaje bagayiriranga abantu ng'abantu bagamba bagaana n'okugaana mujja muyingire ffe tetumumanyi n'abantu bagaana abantu bagudde emiryango kuva dda babigula ddala bagamba kati tuyingire obutaswala obutafuna kifaananyi kibi mu bantu ne bagula emiryango oli n'ayingira kivula mwalabe obadde kinaawe ewa Mudra ewabadde awakalo ng'amasanyalaze gaganye okukola naye ng'abayimbi bonna bonna bakola ne group nga bangi bonna nga bakubira Mudra naye ng'ate abantu be balina ansa anti era mube mubamuyita era abantu ansa yaabwe bakolaze nti oli ye yasooka naye nga tebagenda wa Sidiki nti yasinga Mudra okuyimba just mulaga one love nti yasooka gwemuyiikiriza ataddemu sente zaalanze buli kifo akisasudde naawe otaddeawo ate kati akalala ke nnalabye akakutta abantu omubabire wa Mudra namyalo hajjati oye bw'ati anti ŋŋamba ekivvulu twadde okimanyi his excellence yalanga ti era amaanyi g'abantu wano Mudra bwagwana era Mudra yeesitula abambi n'agenda ku kitebe okulaga nti ye wasimbye eki amakaani ate hajjati weyaze weyalinye ku siteegi yabagambye teriyo nkyukakyuka mu Uganda ffe tugenda kufiira ku mwami Museveni ekisooka tugenda kukola ki Mudra teyakubye ekivvulu kya Nuupu yakubye ekivvulu nga kyabannayuganda bonna Bobi Wine yakyendoosinga ate ye n'alumba Namyalo agula emmeeza eri yabadde business nga weetaaga aba Nuupu n'aba NRM kati Namyalo ayingiriramu wano nti essaawa 6 bwe ziwera ebivvulu biba birina okukola ki era mwalabye ekyasidiki kyawedde ekyeri nesigala nga kigenda mu maaso komandi yaani yajati Namyalo n'ayagala okulaga abantu nti waliwo ate afuga era yalina okukola ki
okuwa ekisembayo okwekisembayo okwongerayo ekivulu kino ye Museveni era n'agamba nti okusinziira ku Museveni nti wano muli bazzukulu mwenna malayo shoyo aye n'amala naye anti omukyalo yali muyimbi naye byeyekolize sikutegeera ajati omukyalo oyo muwala ajati buli watuka ayina ebintu byako omukyalo oyo ayingidde mu bya ssente mu buvunaanyizibwa nga ate akyali muwala kati siteegi eri yali tandaba gimaliriza bulungi n'ayingira obukulu kati ako tekeebulizaayo ajati buli wajja ku siteegi atabuka budamu ate ekirungi tabikolera mu ofiisi abikolera wano era bwe baba bakola ki nga kyekiriwo n'ayimba mekayimba kiya sijjogere nagezo langa yenyogootodde n'ayawulamu naata ajati atukoze atya ate si lwe lusose obona kivulu ki yali ku kyali lya Jasmine naddako ekyawizo ku kyawizo era we yajja yakulira Jasmine yayimba oluyimba lulamba n'alumalako kano okwawizo era yayimbamu eddoboozi oba lyeryamu nga ne lijjira liti nga yadde eno n'alumalako ajati ng'atabusi ayagala nnyo oluyimba lwa leediyo lwatera era lwe yayimba okwawizo okwo n'okwa Lydia Jasmine era lwe yayimba kale naggala omukolo mukuliko eyo mu bivulu ebyo byonna